ebintu by'omwoyo teweesetingira ky'onoolaba Katonda yaleeta kyayagala alabe olw'omukulembeze anytime ateekayo mu mawanga ga East Africa kubanga bw'oba onoofa eri mu magombe bamanya era ng'onoofa omwoyo gw'okufa kutambulirako at least omwaka mulamba kati fe ab'omwoyo ffe Katonda bawaddeko omukisa ogulabako bye tulaba nsobola okugamba geza nina ebintu bingi byendabye olwakawuka kagenda va Masaka kagenda kulya ebitooke kalye mawogo enjala ekwate Uganda bweva mu Uganda egenda mu mawanga ga East Africa bweva mu East Africa egende mu Africa yonna then ensi yonna ebutikirwe enjala tekirina bbanga ddene anytime kijja tekirina date tekirina date naye nga kijja anytime ogenda kiraba era oli kuba essimu n'oŋŋamba musajja gwe jangu olwaleero Katonda atugamba okusevinga abantu batandika okusevinga n'okulima ennyo ne gavumenti eddemu amagezi eteekewo kye bayita reserves ez'emmere ne granaries enjala egenda okusinga mu byafaayo by'ensejja ekirala sente zigenda kubula nnyo ekirala kwolesebwa si kwa buli omu si kwa bonna kwa batono yes ate waliwo n'aboolesebwa extremely nga basukkako ku bannaabwe ng'asobola okulaba ekintu okugeza olunaku lumu nali nsaba n'omukyala ali ku ssimu alina ekintu kimukozesa ekiro tuli mu kunyumya bwe tusaba ngamba kikola bwe kiti kino kyajja bwe kiti kyatandikayo kiti mba ndi awo mu ssimu mwennyini okwolesebwa ne kujja ne nkonekitinga ngenda okulaba omusota nga gumubadde mu kiwato agenda okumbuulira nga yagula obutiiti ku muntu omu okuva olwo ekimukozesa bwe kyatandika abantu ebibakozesa taata misota nkoko bisaanyi mbwa mermaid nyakwogera ku musambu ogwo ogutula mu mazzi oguzaala ebyo ebikozesa abantu n'ensonga lwaki obufumbo bungi olwayo bumenyese byansi ya mwoyo nti bwaliwo factory mu nsi y'ennyanja ekola ebyana eby'omwoyo ebyegatta n'abantu olwota embizzi nga ebibase wakati obufumbo ne bufa wali nga weerabye weevuddemu omuntu omulala kyekyaddako nekanga ndi kalayini waggulu kalayini ki waggulu awo but remember sooka owulire taata buli muntu yenna atulaba awakana n'atawakana n'avuma n'ataavuma it's okay wenna ojja kuva mu mubiri olunaku lumu ojja kalaba kalayini kalinganga ka thread k'olugoye kali mu bbanga awo buli muntu yenna afana kati waliwo abali mu kulipootinga kati abaliko ku layini eyo buli muntu yenna nawe olikalaba wensobereddwa ebyo byonna okyatudde wano naye ate weeraba kagwa no kati omwoyo gubuze mbulaawo nekanga ndi kaguwa akagwa kendiko kali mu bbanga awo buli muntu yenna ajja katuka kobe mukulembeze kobaani kobe ng'oli mu father oba oli musumba buli muntu yenna oba Putin oba Obama buli omu ajja katuka kaabe jajja ajja katukako buli noye yafedda yagenda yokona noye yafedda yakatuukako okwo ekyewunyisa kye kino bw'otuuka kagwa kali weekanga oyina akagugu ojjukira obugwa buno ojjukira buno bugundi bw'emmwanyi obwedda obusawo mukama wange wulira obukutiya obwedda obw'emmwanyi bwe butyo weekanga okalina akantu kalinga akakutiya kati nenga katono kati mwemuli ebikolwa bwe babikuŋŋaanya otambula nabyo weekanga oyina ki towulira nti amayembe gabbye sente zagondi goloza zigayisaawa waliwo omwami yayina neiba ng'ayina emmese nga zibba sente naye neiba ye yayina emmese yes nga ayogera nazo mugende mundeetereyo kati obw'etaano butaano ezo emmese nzaagala kale tubanirizaako nnyo obutereevu ku Mukutu Vic Exclusive yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu ku mulimo w'osinzira okubeera nga okakkalabiza
ekyo nno kyokola kyongeremu bwongezi maanyi na buyiiya. Ensi eyagala nnyo abakozi, ate ekyo kyoyongeramuko ka art n'okinyweza ssaawa yonna okungula ekinene mu buyiiye bwo. So n'olwekyo tubeere abayiiya ennyo naddala mu ebyo ebintu bye tugenda mu maaso n'okuba nga tuyiiyizaamu obulamu ku nsi kuno. Mbalamusaako, mbabuuzaako, mbanirizaako mu show y'olunaku olwaleero. Egenda kubaamuko ebyewuunyisa because nange kennyini yammazeeko dda ebyewuunyisa naye tujja kugumiikiriza then nekirala tuteekemukko ku kufaayo. Ndoza mu kufaayo mwe mubeera obwongo. Yes. Nina omugenyi wange olunaku olwaleero tubadde nga tunyumya ku simu nakubuulira ebintu ne weewuunya. Naye kaakati olwaleero ngambye kajje atubuulirire wamu. Nze mulimu lwembeera nti okumubuuza ebintu nga ndi ku simu nga nfiiringanga oba nkinnyonnyole nti asobola embeera wano mba nkolera bantu. Mbuulizaako kuba tulaba. Musibe Mutabanya bwe ne bassebo mwebale kubeerayo. Mwami Vicky tusanyusa okulabako. Webale kuweereza ggwanga. Weewaawo naawe weebale kuliweereza sayidi eyo. Essebo. Abatulaba leero beyanjulireko kumanya bakumanye. Amanya bapita Roni Kalungi. Kale ebintu bingi byozzo ŋŋamba newe tutuukidde wano ne tutuula off camera obwedda tuli mu kwewuunya bwewuunya. Ensi y'omwoyo. Essebo. Ogiyita nsi y'amagombe, ensi yaki? Ensi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo. Ensi etalabika na maaso naye nga gyeri ate. Ng'ate terabika. Nga terabika. Nakkiriza ntya nze ayagala buli kimu okuba nga nkiraba mu ngalo nti gyeri. Ojja kufa. N'ekyokubiri mukama wange. Omuntu yenna akeera ku makya n'aloota. Ekyo ky'aba aloose y'ensi y'omwoyo. Lwaki weebaka? Weebaka Katonda yakiseetinga nti omuntu alina okwebaka. Bwe yeebaka omubiri guwummule, omwoyo gufune amaanyi okutambula, okwegazaanya. Omwoyo gwegazaanyiza mu kiseera kya kwebaka. Lwaki omubiri gwebaka omwoyo gufune nagwo tayimu yaagwo. Olaba bw'oloota, bw'okeera ku makya n'oloota ng'embwa ziggoba, osobola okukomawo mu mubiri ng'oweekeera. Mu reality oba oweekeera. Tolabayo omuntu n'agugumuka wanasimuka. Nagamba babadde bantutte ne mumubuuza ani nti omusambwa gubadde guntutte. Ebya serious amazima ga Katonda mu ggulu babadde bakututte. Mba ŋŋenda ebyaddala. Ebyaddala ddala. Era abantu abasinga okufa bafiira mu birooto. Abasinga okufa batera kufiira mu mbeera ya birooto. Kati njagala nkubuuze taata. Science kyaliwo omuntu okwebaka. N'aloota ng'embwa zimugoba. N'azuukuka ng'aweekeera ate ng'omubiri gwe guweekeera. Entiisa eyo because nsuubira busuubizi nze okuba nti entiisa gy'oba ofunidde mu kirooto woddira mu reality oba obwongo bwo bukyajjukira kiri. Bwe ndowooza tulina omuwala yatugamba kino. Yalina wali owuliddeko kibayita ebisajja ebikozesa abakazi. Kyatuuka ku level kyali kimukozesa nnyo kwogera ku kibayita Jezeberi, omusambu ogwo gutuula mu mazzi n'abakyala mu mazzi asaasaanyidde entertainment yaffe obwonoonefu nga ne leero ba video vaccine bamwe abamu mizimu. Leka naawe njogera ku nsi ya mwoyo taata. Kyo omuyimbi aleeta ente ku concert mwe ne mukirabanga kyakusaaga ne musanyuka ne mujaganya nga najjuza ne kiflopinga nga naye n'abamu abazze mu kivulu misambwa. Ng'aleese ente ku concert ye. Essebo. Nga n'abamu abazze mu concert mizimu. Nga si bantu. Nga si bantu. Nga gyajjeewo ekyebiri ekisasudde lugogo. Omusambwa gulina obusobozi obukola kintu kyonna. Omuzimu, emizimu eri ensi y'omwoyo ye controlling ensi y'omubiri. Ky'onoobeera baakifumba mu nsi ya mwoyo ne bakuwa package n'ojja nayo ku nsi. Mwe muli abantu abagenda okukuyamba, b'ogenda okukosa n'abagenda okukukosa mwe bali. Mwe muli ebigezo byonna by'ogenda okuyitamu nti emyaka bwe gityo eginaayitawo ojja kufiirwa taatawo okaaba amaziga obeereko mu mbeera eyo. Emyaka bwe gityo ogenda kufuna connection
oba mu gavumenti ye Canada bagenda kuwa sente weziti tekibaawo bubeezi kiba kiseetingi. Ani ali waggulu akiseetinga? Waliyo gwe bayita Katonda era abantu abawuza mbu Katonda taliyo Katonda gyali. Wali otuuseeko mu ggulu? Tosooka kunvuga speed njagala kuwa abantu kifaananyi abatulaba ensi y'omwoyo taata n'ebintu bingi byendabye nnyo nina ebintu byengenda okwogerako ebigenda okutuukawo mu myaka 3 4 5 mu ggwanga lino ne mu nsi yonna. Mu bufunze ozekola bunabbi? byonna mbiraba nsobola okugamba kino okutandika 2026 kino ne kino kyekigenda okubaawo nekiri osobola okunyambako n'olaba akalulu ka 2026 mu nsi y'omwoyo. Kati taata mukama wange sagala kunvuga speed nengenda kubaako byengenda okukubuulira ate ogenda kubiraba owulira ssebo. Ensi y'omwoyo ye controlling ensi y'omubiri. Eno ensi y'omubiri it's a copy ye copy y'ensi eri etalabika na maaso ensi y'omubiri. Kakati ensi y'omwoyo okugendayo ebiseera ebisinga aba kumala kufa. Ndi mulamu sigendayo. Ng'oli mulamu oyinza obutasobola kubanga waliwo Katonda abantu balonze abalaba ebintu bino nga bw'ogamba nti omwami waawali alaba ebintu musamize alaba ebintu agwa mu muliro alinnya mu muliro kati ne Katonda alina ababe abatagenda kuma kati bwami Viki kikwewuunyisa olwaleero mu setting y'ensi y'omwoyo Katonda ng'akusetinga kikwewuunyisa kyekino ng'oyinza kubeera nga walina kuba musumba mu setting ey'eddi ey'omwoyo naye nga nkyali mu mawulire. Osobola n'okuba nga baakusetinga ng'olina kubeera musawo ngati ng'oli mu mawulire kisoboka ate osobola okuba nga baakusetinga ng'olina kuba mu mawulire. Kyesi kaseera kange nti mba sinneezuula kati awo nange ndabanga ggwe abanvuze sipiidi. No oba tonneezuula. Yes nga nkolerera kwezuula ntuuke ku kyendiba. Bantu bangi olowooza lwaki omusajja omu yagamba nti amagombe magagga oba entaana ngagga to the extent oba ettaka gagga to the extent nti ebirooto by'abasajja n'abakazi ab'amaanyi byonna biri mu ttaka. Abalina okuba abanene abalina okuba abakulembeze abalina okuba badokita ab'amaanyi baabaziika nga tatuuse. Kyova abazungu bo bakikola nti alaba omwana kiki amuteerawo ebintu ebyenjawulo alabe kiki omwana ono kyasobola okukola. Ekyo ky'olina okukola ebiseera ebisinga kikufaanana. Omulimu gw'olina okukola ebiseera ebisinga gukufaanana. Ate abamu bakutuuma n'ekyo. Nze kati okubeera omusumba olwaleero kuva dda nga nkyalina muto nga bakyogera baana bakyogera pastor kati olwayo kyendimu. Nenze nalina ebirooto byange njagala kuba musajja mugagga nyamba abanaku ntandike Charity Foundation byonna nabigezaako era nabikola. Charity Foundation nazikola byonna nga bigwa butaka nga nina okuyimirira mu ofiisi yange. So ensi y'omwoyo yetukolera obulamu obwa bulijjo buno bwe tulimu. N'anaakulembera eggwanga Uganda oba America oba bamukolera mu nsi ya mwoyo. N'ensi y'omwoyo erimu regions 4. Ngenda kwogera olwayo ku region esooka emu. Region eyo kye bayita amagombe. Omuntu yenna afudde amagombe kyeki lyetterekero mwe batereka omuntu yenna afudde nga talina nkolagana nnungi na Katonda. Lyetterekero oba ofudde ki oba kabenje oba butwa naye ng'ofudde nga toteredde ne Katonda ogenda omwo. Olunaku lumu nali nkyali mu senior ndoze yali 4 mba ndi waka nga bwe ndadde nkunnyonnyoddemu mba ndi waka ne kanga mama yali yateekawo embeera bwe twabeeranga nagamba nti bwe tusaba bwe tugamba okusaba n'otasaba noweebaka otwo ne tukutwalawo tukulekawo ensiri zikuluma kati twamalanga okulya yateekangawo buntu bungi yagambanga leero bw'obutasaba tolya ng'era togirya bw'oba tosabye osumagira ng'omuzannyo oba tosumagira nga bw'oba osamba omupiira tosumagira kati wano tutuuka okusaba Katonda ng'osumagira kati yatuteerawo embeera eyo maama kati yatuyambako okuyiga okusaba okwekumira mu kusaba yadde ebizibu byalinga bingi kati kyewunyisa kye kino nti bandekawo ku olwo
nze otulo twakwata nze ne bandekawo bwe bandekawo nzuukuka ssaawa nga 7 za kiro eyo 8 nina okugenda kusomera nti ku makya kati njagala ngende mu buliri neebakeeyoko ke neebase bagende okutuzuukusa ku makya saa 11 ng'osobola okugenda ekyewunyisa kye kino ngenda okuzuukuka ng'omubiri gukyavaawo ng'omubiri tegusituka ng'osanyaladde kasisanyaladde nga naye omubiri guzitowa oba twali tulo terwali tulo nvuddeyo mu tulo ekyewunyisa kye kino ng'ozuukusa zini ngolokose ngende neebaka embuliri bannaye bandeseewo mbadde nkola ki mbadde neebase wano seminti kati nzuukuka nzijukira nalina mu pale bwaffe buno ngira neewawamula nnyimuke ngende nga zivaawo nga nzitowanga gwe bataddeko oba ttani meka nga n'omukono guyimusaawo obuzibu ekyewunyisa kye kino ngenda okulaba layiti ng'enjaka ku bigere ng'ejja erya paati zino zonna ng'eyaka nga gwe banaamulisaamu tooki ekitangaala nga kinjakirako nzenna mu bbanga ttono ngenda okulaba muno mu mutwe gwange ng'oluggi lweggula buli muntu yenna taata anaafa mwami Viki buli muntu yenna anaafa taata ayita mu mutwe saba ontwaleko mpola simanyi oba bali betuvugako bali ku luguudo lwe lumu oba tubaleseeko mabega no oluggi ekituli mu mutwe omutwe mulimu oluggi azindo yesebo nonti da akatuli oba ekituli esebo omutwe guno byogera bisoboka twogera ku nsi ya mwoyo ojja bbira bataata kubanga teri ayita mu mugulu teri afulumira mu mugulu teri afulumira mu lubuto mutwe mabega nkoona esebo waggula luggi luyina munyolo oba lwa kye nalaba kye kino taata nakiraba ebirungi ebiri mu bulamu bwange oluggi lweggula olaba luggi munda mu luggi mulimu layiti ennene gubanga waliwo oli musomi wa bayibuli taata mbikulako nga nyina kye nnoonyamu kakati bayibuli erina bwegamba nti emibiri gyaffe yeekaalu nyumba kitegeeza ennyumba erina okubaako oluggi n'amadinisa kati nze ndaba oluggi olweggula nfuluma nange mu process eyo nali sibitegeera nga ninga zolo naye sisobola kuba nduulu nkwatiddwa jjukira otugambye weebase n'enzuukuka kati mbiraba live kubanga byenda byotunyumiza ebitalina mujulizi yalaba okuleka ggwe ate weeraba olimu omuntu omulala afuluma kati neŋŋamba kiki ekinvuddemu kyenva nkyusa amaaso bwe nti layiti nenvaamu yonna nensigala nga ndinga bwe mbadde wabulwa amaanyi agasitula omukono naye amaanyi agakyuka ggwe gaali gasobola okubeerawo no bwe yamala okunvaamu nga nsobola okuba n'obusobozi obukyuka era natuula nenterera nga amaze okunvaamu obuzito buno bugenda layiti eno egenda okunvaamu obuzito ne buggwawo nemba nga nsobola okubeera flexible nga nsobola okukyusa ensingo ngenda okukyusa amaaso emabega nga nze kennyini nga neeraba naye nga gwendaba amaaso gaaka tosobola mulaba mu maaso bulungi ayaka amaaso mu kifo ky'amaaso ge mulimu layiti naye nga yenna ku sikiini ye nga bwondaba bwenfaanana bwenti bwenfaanana naawe bwoti bufaanana mu mwoyo nga sikiini ye kuliko layiti etambulirako nga layiti etambula ku sikiini nga njakayakana nzenna omuntu oli gwe nalaba nze olwaleero ekigambo kyo tosobola kikwata kiri kigambo mpeo kigambo gwe omwoyo gwe gwogerera mu mubiri ekigambo twandibadde tukikwata ebigambo bya gundi bya President Obama bwe yali ayogerera wano twabikola ne tubiteeka mu kabbawulo bibino tebiriyo era ekyo tekisoboka kyebimu ku reflection yedaga nti ensi y'omwoyo gyeri nti ono ayogera omutuufu yenze omutuufu yeggwe omutuufu olala twaziika omwana bamuyita Richard twasomanga naye ne bwe twagendayo okumuziikirako maama we yatugamba ebigambo bino n'agamba Ronnie Richard yagenze naye nga maama agamba Richard yagenze nga Richard waali mu ddiiro nga Richard amwenya n'okumwenya yafa amwenya nga mulamu nga yafudde bwe yali afa
tetwamanya gyaliwo naye mu kufa yafa musujja yali kyali waffe twasoma naye senior 6 n'afa mu kiseera ekyo nga buli omu agenze ku bibye n'afa tugenda okuziikirako maama tutuuka mu lujja agamba kalungi Roni yampitanga kalungi nnyo kati ne Roni tebalikozesa nnyo kalungi Richard yagenze n'akaaba nemukwatako nemugamba common word naddala ng'abantu bafiiriddwa nti oli akuba omulanga nagwa gundi agenze abagenze ng'ate waali abaalazeewa omubiri gwe guba weeguli ate oli agenze kye tuyita okufa kyeki batutangaazeemu kwe kufuulibwa okufa kwe kufuulibwa okuva mu kino ky'obaddemu kankubuli ojja kulaba omubiri gwo ng'ogenze mu kiseera ekituufu yose n'okagattako mu kiseera ekituufu mu kiseera ekituufu ojja kulaba omubiri lulinga lugoye omubiri gulinga lugoye omubiri gulinga lugoye nti olweyambula n'olwezzaamu kati wali totumaliddeewo tutuukayo wamama reflection ekuvudde mu mutwe kiki ekyaddako ngenda okwetegereza mu maaso wali ngenda okulaba nga Roni nga bwondaba bwoti nga yenze oli ng'oli wano otudde yes naye ng'olaba munnaawo yesebo mba mukyambwe nkugamba nti wali oloota oyinza anti kubanga kyotegeera ekyo taata kuba mu kirooto I can reflect myself nga neeraba neeraba n'okweraba nga neebase naye nga neeraba ndi kuvuga kagaali oba nga ndi kufumba oba nga ntambula nange nakubuuza ekibuuzo bw'oloota embwa nga zikugoba n'ovayo ng'otuuyanye noka ebadde netera okumbaka kiba kyekyo kale era nange bwendeetera ekibuuzo nti ebiseera ebisinga oli asobola okuloota nga afuna ssente lwaki mukudda tadda na ssente anti kyansi ya mwoyo era bwe bukya ku makya omanyi lwaki aloota ssente ezo kati kankubulyeko lwakuba nti saagala kudda mu byakuvuunula birooto sokolabe kankubulyeko katono ebiseera ebisinga Katonda aba akuwa essuubi nti anytime ojja funa ssente era abantu abatera okulootaloota ssente nga bamuwa ssente ebiseera ebisinga amaliriza era afunye ssente just Katonda aba akubikkulirako Katonda ateekawo embeera yonna okulaba nga communicatinga n'omwoyo lwaki omubiri gumala kuwummula ne weebaka omwoyo ne gulyoka guvaamu kitegeeza omubiri guno gwe gusinga okutufuga buli mmere buli muntu akola olwaleero akolerera mubiri okimanyi mbeerawo ntya survivinga ntya ngenda yes buli akola yes lwansonga nti omubiri gwe gukola gwo gwa kuno ku nsi gwe ebyago byakuno kyova bakukubiriza nti somako munnaye ku Bayibuli kyova owulira tewaliwo ennyimba n'owuliza oluyimba ne lutereeza omwoyo kubanga ze ennyimba ebiseera ebisinga zikwata ku mwoyo n'emmeeme zikwatira ddala emmeeme lyetterekero ly'ebirowoozo era lyeffumbiro ly'ebirowoozo fe abantu bakolebwa mu gundi 3 kategori 3 tulina omubiri kyambalo emmeeme lyetterekero ly'ebirowoozo era lyeffumbiro ly'ebirowoozo tyolowooza n'ogamba oba mukole nti oba mukubira oluyi eyo ffumbiro kati n'omwoyo kitegedde taata n'omwoyo gwo omwoyo gwegwo oguba guvudde mu Richard ono yagenda ne tumuziika ne tumulekayo mbitooke ne tulekayo ekyambalo ky'abadde ayambalira ku nsi ne tumuziika ne tumusiibula Richard bye tubadde bakyali bye kakati omwoyo guba gutandise kaba katandika butandisi ng'olina okuwembalirira ku byonna by'ozza okola kubanga olunaku lw'ozaalibwa taata olunaku lwokera ku makya n'ozaalibwa lw'ozaalibwa ojja ne package ate waliwo bamalayika abawandiika buli kyonna ky'okola era bakitereka tuvuge empola wali nga weerabye weevuddemu omuntu omulala kyekyaddako nekanga ndi kalayini waggulu kalayini ki waggulu awo but remember sooka owulire taata buli muntu yenna atulaba awakana n'atawakana n'avuma n'ataavuma it's okay wenna ojja kuva mu mubiri olunaku lumu ojja kalaba kalayini kalinganga kathreedi k'olugoye kali mu bbanga awo buli muntu yenna afa nakati waliwo abali mu kulipootinga kati abaliko ku layini eyo buli muntu yenna nawe oli kalaba wensobereddwa
ebyo byonna oli okyatudde wano naye ate weeraba Kaguwa. No kati omwoyo gubuze mbulaawo nekanga ndi Kaguwa Kaguwa kendiko kali mu bbanga awo buli muntu yenna ajja katuka kobe mukulembeze kobaani kobe ng'oli mu father oba oli musumba buli muntu yenna oba Putin oba Obama buli omu ajja katuka kaabe jajja ajja katuka buli naye yafedda yagenda yokona naye yafedda yakatuukako okwo ekyewunyisa kye kino bw'otuuka Kaguwa kali weekanga oyina akagugu ojjukira obuguwa buno ojjukira buno obugundi bw'emmwanyi obwedda obusawo mukama wange wulira obukutiya obwedda obw'emmwanyi bwe butyo weekanga okalina akantu kalinga akakutiya kati nenga katono kati mwemuli ebikolwa bwe babikuŋŋaanya otambula nabyo weekanga oyina ki weekanga oyina akaguguko buli muntu yenna olaba mukama wange kati gwe mpola kakati gwe wali mu senior 4 walina kagugu weesanga ng'oli Kaguwa okuddamu okutegeera ku oluvannyuma lw'omwoyo gwo okwamuka omubiri gwo ku Kaguwa weesanga nga naawe oli omu ku balina akagugu buli ali Kaguwa akagugu akako kaali kakkala ki no si kala ano akakutiya ako bulire akagugu buli muntu yenna naawe esaawa zino nebyokola kati nebyowakoze jjo babigulupinga ne babitereka kyolina omumanya buli muntu alina abamutambulirako aba recording andi mpola twala mpola nkutwale ffenna twetegeere omanyi bulijjo nnyumiza ebintu bino nga noonya oluusi nange wenkubuuliza nga wambula kati leero nkufunye akagugu katono kakwetika oba kati kanene kakwetika oba nkateeka ne mu poketi wano nenvimbamu kyonna kyosobola okukola akako kaali kenkana kye mu kaseera ako sijja kugaa nti kaali kenkana kye buli muntu alina akakutte kiringanga kugamba nti buli muntu yalina essimu tofaayo nti yali simaati oba mapeesa kubanga zonna ziba ssimu kitegedde taata kati akagugu kano kooba okutte ke kalimu ebikolwa byo byonna buli kyewakola okuva lwewazaalibwa paka lwovudde mu nsi oba lwoba ofudde ekyewunyisa kye kino ku bantu abalipootinga Kaguwa ako abantu 100 ku bantu 100 omuntu omu oba babiri be bayitawo Akaguwa ako otambula kati Kaguwa ako wansi wa Kaguwa eyo wansi olaba ekiwonvu n'ekintu ekinene bwe kiti nga kyebayita amagombe mulimu miranga muba muli Kaguwa mulaba abali wansi nga bakaaba abasajja n'abakazi bangi Kaguwa kano bagwa wansi kyebayita amagombe bagwayo bakaaba amaziga ekiri abantu bali mu kwejjusa nga bagamba Katonda abasaasire era nga bagamba Katonda abaddiremu njagala mukama ng'omuntu yenna yenna alaba Katonda akuwe ku mukisa ogulaba ku bintu ebyo naawe taata njagalako omukisa nga mukisa tannagumpa ogwo ogugenda okulaba ebinankanga nga nfudde Akaguwa kano otugambye wuzi buwuzi eringa yangoye nsibe eri neeno nti kwempi bwe weekanga oli Kaguwa ensi y'omwoyo bagiseetinga ojjaako jjukira otugambye nti ojjaako bulungi sebo ne mu mwoyo gw'osigala oli weeraba mu kifaananyi kyo ky'obaddemu sebo gwe kennyini nga bwe weeraba wano eno housing yo mu mwoyo oba ogiraba sebo kati ng'olinnya Kaguwa otambula ebigere nga 3 4 5 nga bawa abeesenda nga bagenda maaso kati bw'ova waliwo abaddawo kubanga kati ku nsi buli muntu kati saa zino waliwo abafa kati waliwo abalipootinga Kaguwa kali ke nalaba maaso eri Kaguwa waliwo akaguwa bwe kati akasale bakasaza bwe kati saidi zeno waliyo oguntu gulinga gutamu nga gunene nnyo kintu kinene bwe kiti wansi waliyo omuliro naye tolaba we guva nti baguseesaamu gwolaba muliro nga gububuuka kati okwata kana akaguguko n'okayiwa mu guntu guno gulinga gutamu bw'oguyiwamu ne gubimba ne bigira Bayibuli ekiyita okuyisa ebikolwa bye tudde wali mu reality kyewalaba tusooke tuve mu Bayibuli tudde wali we walaba oyiwamu ebikolwa byo bw'omala oyiwamu ebikolwa byo ne bitokota
ne bibimba bwe bibimba ne bikka wansi abantu bangi bwe bayiwangamu nga bisigalayo wansi tebibimba gabanga mata nga bwolaba amata mbuuzaamu eraawo kyenjuwamu akagugu kange keke ebyo bye nkoze ku nsi ebirungi n'ebiki n'ebibi nsobola bwe mba mpawali nkasuulamu lumu oba nkakwata n'enkunkumula ebikolwa njiwamu bwe ntye nsobola okusigaza empute saaka gwoyiwamu nze nalaba kino kyenalaba ndi nkubulya kyenalaba ati nange njagadde ntegeere neteekereteekere eggulu nga ntegeera n'oyiwamu bwoti bw'omala okuyiwamu nti kati wano nali nkuba nziba Joel Kasimu ako nenkalaba nga njiwamu no kati gwoyiwamu ebikolwa byo kubanga omwoyo gwo oba wali babisamalayizinga Katonda yasetinga omwoyo nga ogwo gwogera amazima tosobola kwegala kubanga abantu bangi abaagwa mu kinnya kino nga bamaze kwesalira musango bo nga bo nagamba sigwanidde nakutuuka wali n'agwayo nzijukira omusajja yali munene namulabako era oyo siri mwerabira mbulamu bwange yalina akagugu teyatuuka yakoma mu kkubo n'akaaba amaziga n'agwayo weesalira omusango njagala nkubulye ssebo amazima ga Katonda mu ggulu njagala ensi etegeere nti waliyo obulamu obulala obutulemye okukolerera tuli mu kulowooza byansi byokka ebyensi birungi naye waliwo obulamu gye tugenda okubeera emyaka obukadde n'obuwumbi bw'emyaka nga gye tugenda okugenda naye beetekerayo bweteekezi beetegekerayo bwetegekezi wakagenda mu nsi eyo emirundi emeka kubanga byendabye bingi luli wali oli muto mu bukulu bwo obukulu bingi era nawe omala kwebaka sikwebaka ekyo nakirabako olw'okwebaka n'enzuukuka nali siroota ne byendoose bingi ate mu kirooto ne bankwatiramu omwoyo ne gunvaamu mu kirooto mu kirooto ne ndaba nga banjawula omwoyo gwange n'omubiri ne ngamba kati guno mubiri ono gwe mwoyo omwoyo ne baguvuga ne bagutwala bye ngenda okulaba ku kalayini ako wookasomoka walabako abaakasomoka nalabako abaakasomoka gye bagenda waliyo ki waliyo kye bayita olusuku Eden ebyaddala gye luli tugende era mpola waliyo ekipande nti welcome to Eden omwoyo gulina okutegeera okwenjawulo nti wano wengenzi waliwo kino tewali bupande mu by'omwoyo naye bw'otuuka mu kifo omanya nti wano wengenze wewano wali akugayidinga nagamba nti tukwaniriza mu lusuku Eden kakati wano saidi zeno gambye akagwa kali bwe kati eno saidi zeno wano we wati waliwo akagwa akasala akati keeka n'akagwa kati kano keeka leta salamu nga T junction kati eno walinga ogutamu gwajjidde wano waliwo omusajja tosobola kumulaba mu maaso ayaka n'omukono gwe light naye osobola okulaba ekyambalo kyayambadde ziringanga kanzu engoye zentunge ng'amakanzu muwanvu akuteerayo omukono bw'ati kati bwe namala okuyiwamu nze ebyange ebintu ne bibimba bwe biti ne biremerayo bwe byalemerayo omusajja n'anteerayo omukono tayogera ateekayo mukono akagwa kali n'okayitako mba ngenda okukabuuka eri wajja omusajja ngadduka n'agamba oyo tannakola addeyo akole ogera lulimi ki olulimi lw'omwoyo abachina n'abaddugavu ne baani kyonna kyayogera omanya kitegeeza tosobola gamba nti boogera bwe ruti tosobola gamba nti yaŋŋamba mu Luganda oyo tannakola then how can you interpret that nti yaŋŋamba anti omwoyo gulina okutegeera omwoyo kankubule bino by'omwoyo tebitegeera ba mubiri kituufu ndabika ngenda kubibuza ati sigeera naye kaakati ate leero ndabika ndi kubula no kati kansuubira mmwe muli ku peegi emu mulimu kubasoma bayibuli okunsinga ojja balaba mu comment section so mwoyo yakulaga omusajja yajja n'agamba nti gwe tokoze eki yaveeri ng'ava mu lusuku oba mu nsi eyo gye bayita Eden ng'adduka ng'agamba oyo bamugambye addeyo tannakola mulimu ki gwe baali baŋŋamba okukola guno gwendi mu kukola kati okugamba abantu nti obulamu buno obw'ensi weebuli naye waliwo obulamu obw'omwoyo ate bategekera bwetegekere
obulamu tebukoma wano nti ogundi afudde bambi mwe muba mumujaguza abantu babakubira engalo wali ku ntaana abadde w'amaanyi ninga eri amazima ga Katonda ali miranga. Mu mwaka guno wazzeeyoko ebintu by'omwoyo teweesetingira kyakulaba. Wulira taata, ebintu by'omwoyo teweesetingira ky'onoolaba. Katonda yaleeta kyayagala alabe. Okugeza nina ebintu bingi byendabye. Olwakawuka kagenda va Masaka, kagenda kulya ebitooke, kalye mawogo, enjala ekwate Uganda. Bweva mu Uganda egenda mu mawanga ga East Africa, bweva mu East Africa egende mu Africa yonna, then ensi yonna ebutikirwe enjala. Tekirina bbanga ddene, anytime kijja. Tekirina date? Tekirina date. Nenga kijja. Anytime ogenda kiraba. Era oli kuba essimu n'oŋŋamba musajja gwe jangu. Olwaleero Katonda atugamba okusevinga, abantu batandika okusevinga n'okulima ennyo. Ne gavumenti eddemu amagezi eteekewo kye bayita reserves ez'emmere ne granaries. Enjala egenda okusinga mu byafaayo by'ensejja. Ekirala ssente zigenda kubula nnyo. Ekirala olw'omukulembeze anytime ateekayo mu mawanga ga East Africa. Kubanga bw'oba onoofa eri mu Magombe bamanya. Era ng'onoofa omwoyo gw'okufa kutambulirako at least omwaka mulamba. Kati fe ab'omwoyo ffe Katonda bawaddeko omukisa ogulabako bye tulaba nsobola okugamba nti bwaliyo president essaawa yonna tondeetera bizibu. Anti ogatu East Africa. Yes, East Africa. East Africa twaliraba ku ssanyu. Nanti tuli mu Uganda eri mu East Africa. Kati kambabuulire mwabawoza mbuno ssanyu. Wulira taata. Mwabawoza ndi ssanyu. Katandika butandisi. Yasembayo okufuga mu mirembe. Abasigadde mugenda kuwulira dduka. Kambabuulire wano e Uganda. Katonda bawaddeko omukisa ogulaba ebintu bino. Omusaayi gugenda kuyiika. Tola mwino obuweerero obutukyaza tutulako wano. Seera kigenda tutuuka nga tebikyaliwo ebyo. Lwakuba omwoyo guno bwe guba gukubira tooki mu biseera eby'omu maaso tegukubuulira actual time ekintu we kiri happeningira. Nze ekirungi kye njagala ku Katonda bw'aba mbikulya nze ebintu ebisinga obungi ebinguddeko mmaze biraba. N'abantu abasinga obungi bensisinkanye mmaze kubalaba. Abamu nabalaba nga nkyasoma. Nabalaba wano mbukulu. Koloza gwe waŋŋamba nkunoonye. Yali Katonda. Oli kiraba ekiseera nga kituuse. Singa nfudde. Oli kiraba ekiseera nga kituuse. Ensi eno efugibwa nsi ya mwoyo. Nkubuulira taata, enjala ejja. Mu mwaka ki? Enjala ejja. Naye gamba weeko prediction ey'omwaka ogujja. Abantu babeere beegendereza. Amagombe gayasamiza dda akamwa bali mu kurecevinga. Sitaani ali mu kunywa musaayi. Buli muntu wanga lwaba mukolera nga bali mu gavumenti olwo bakolera sitaani nga bali mu institutions ez'enjawulo waliwo bamukolera mu opposition bangi bagenda kunywa omusaayi. Amagombe gagenda kunywa omusaayi. Kitegeeza abantu bagenda kufa n'okusinga bw'olowooza. Okufa kujja. Okutandika n'omwaka ogujja ogenda kulaba abafa abantu. Oli mpita. Ekibatta ki? Ensi y'omwoyo kyeyogera. Nanti terambulula. Erambulula. Kubanga tuli twayingira detailed. Anti wulira. Twayingira season y'ebiro eby'oluvannyuma. Ensi ey'omwoyo bw'eba erina kyekulaga eky'omu maaso tekuwa kiseera lwe kiribeerawo. Kati nkuwadde omwaka ogujja okutandika n'omwaka ogujja ogenda kutandika obbiraba. Omwaka ogujja otugambye omusaayi gugenda kuyiika. We nkugambira nti ne mu mwaka guno omusaayi guyiika because obubenje bungi ku kkubo. Anti kati ekyolwaleero lwaki nkugamba omwaka ogujja kigenda kusukka. Bino byolaba kati wano nabyogera dda. Anti bwe tusinzira ku lipooti ya poliisi
abantu abatemula banne baabwe. Lwaki obubenje n'okwettiŋŋana n'obufumbo okufa byeyongedde? Sitaani afunye amaanyi kubanga anywedde omusaayi ogumala. Nalaba omusota. Omusota gwe nalaba gwali guva mu kinnya nga tegulina maanyi, nga gulina emikono n'ebigere, nga nyimiridde mu kifo kimu. Ne gwekwata nga guva mu kinnya nga tegulina maanyi. Eddoboozi ne liŋŋamba, Ronnie, ogwo omusota gw'olaba ye sitaani, talina maanyi. Naye yajja ku nsi n'akuŋŋaanya omusaayi ogumala ne gumwongera amaanyi. Yeetegese okunywa omusaayi mungi n'okusuula abantu bangi. Omusota gwalina ebigere n'amagulu n'emikono, kubanga sitaani mu lubereberye yalina emikono. Omanyi omusota mu lubereberye gwalina. Ebyo birabye ku nsi obeera tukyali mu nsi y'omwoyo? Mu nsi ya mwoyo. Ate nali nnyimiridde nga seebase. Mu mwaka guno Esebo. Kikutwalira bbanga ki okuva wano ku nsi n'oyambukako ko mu nsi y'omwoyo? Ensi y'omwoyo naawe kennyini ogigendamu nga weebase. Oluuta. So kati tukkirize nti by'otugamba birooto. Si birooto. Nze anti kankubulye, waliwo abantu Katonda bye yateekateeka nga bagenda kwogera bye balabye bayambe ensi. Okitegeera ssebo? Bayambe ensi. Guno omulimu gw'okola oyamba nsi. Kati abagenda okulaba kino kye twogera waliwo abajja okyuka bave mu makubo gaabwe amabi bateerere ne Katonda. Can you prophesy? N'ondagula oba n'olagula omuntu ku biseera bye eby'omu maaso nga we bigenda okuba? Kyo kibaawo, kijja. Okay, so osobola okuprofesayizinga omuntu oba okumulagula n'ombuulira ku biseera byange eby'omu maaso, oba omuntu omulala yenna n'omubuulira ebiseera bye eby'omu maaso ng'ensi y'omwoyo yekikulaze, oba kiteekinga time to do that? Kyesaabagambye nti ensi y'omwoyo mulimu abafuzi abagifugiramu. Sikutegedde. Ensi y'omwoyo erina abafuzi abagifugiramu. Katonda afugira mu nsi ya mwoyo, weewaawo ne mu nsi y'omubiri. Kati ffe abantu ekyatutonza kumuyambako kufuga ku nsi y'omubiri. Ffe abantu kyova olaba buli kintu kyonna kye tukola, emiti ffe abagitegeerera, ensolo ffe abazitegeerera, tuli bafuzi. Kaakati waliyo ne sitaani. Kyova olaba waliyo mu ggwanga lino bannankulumando abasinza sitaani mubamanyi, abakolera sitaani mubamanyi. Ate waliwo naffe abayimiridde nga tukolera Katonda. Naffe gye tuli. Waliwo n'abatamanyikiddwa naye nga gye bali. So kati mu nsi y'omwoyo Katonda bw'ambikkulira nanga nti kati ogenda gwa kabenje. Ne nkugamba nti naye jangu tusabeko ffenna. Just kusabako awo. Tuwugule kiri? Katonda akuwugula. Oluusi n'owonera wanoga kale baŋŋambye nti ngenda kuwona akabenje raba. N'owona akabenje bangi. Nina omwami gwe nagendako nali mbeera mukono eyo. Ekiro eddoboozi ne linzuukusa nzukka ng'ennyumba ejjuddemu empewo ng'etiisa. Eddoboozi ne liŋŋamba, sabira omwami gundi ne gundi gendayo amagombe gayingidde ennyumba ye. Ne ŋŋendayo. Omuntu anaafa omwoyo gw'okufa gutandika omutambulirako. Guli emulago buli woolaba eddwaliro. Emyoyo gy'abafu gitambulira mu malwaliro mwegiri nnyo. Omwoyo gw'okufa. Ne ŋŋendayo ne ntuukayo ne njogera naye. Bwe natuuka mu luggya lwabwe nasangawo mukyala. Naŋŋamba nsanyusa okukulabako ssebo. Naŋŋamba jangu tutuuleko wano mu nnyumba. Ne nnyingira mu nnyumba nga bamanyi ndi mugenyi just. Ne tutuuka munda ng'omwami baakamulongoosa ni emirundi 3. Yava mugamba, taata eddoboozi lyaŋŋambye bw'ati ne bwe riti. Omusajja n'akaaba. N'agamba Katonda bw'aba asobola okundowoozaako. Mwebaza. Mba ndi mu kusaba ne nkonekitinga ku nsi eri etalabika. Ngenda okulaba nga mu luggya lwabwe mu nsi y'omwoyo baadde baasimbyewo dde empaanyi eziragirira nti wano we wali omufu ebitooke babisimbye ku kkubo lyonna lyonna okuva eri. Kati mu nsi y'omwoyo bw'oba onoofa oba wafa. Owulira taata?
nga tonnafa wano mubiri nayagadde tutambire ku sipiidi yemu naye kati ate ndaba ombuze abantu abo bamanyi oba olumu ntegeera nnyo olumu ne bagamba Vicky kano ko kakususse ntegeera kati olabika nga atandise okundeka behind kati abafu already abaafa bwe mba naafa wiiki ejja bamanya bankubira dde olumba ewange bo bamanyi nnyo bakumanya kyova olaba wali owuliddeko abantu amamu abatulaba kyemanyi mujja kitegeera kino wali olabyeko omuntu nga ali mu kiseera ekyokulwala naye wali olwazizaako omuntu n'agamba babano basenga babano bajjajja olowooza baba baani ababazze olowooza aba alaba ki ebya siriyasi baba bazze naye mmwe abaliwo nga temubalaba kubanga aba ali connected n'ensi ey'omwoyo barabisa esinga tubiyita birooto twawulira ekirooto n'ensi y'omwoyo because buli kyonyumya ffe tukirabanga ekirooto ekirooto omuntu yenna awakanya ekirooto oba weewakanya ekirooto yeggwe bwe bulamu bwo kyova olaba tuloota ebirooto nga oloota ofudde olumbe ne lukuluma n'oloota ng'ogudde mu kinnya ne wayitawo ennaku bbiri bannaye naloose nga ngudde mu kinnya era bannaye naloose nga emmotoka ekonya omwana oyo amazima ga Katonda emmotoka ne bukya neekoona omwana lwaki Katonda aba anoonya engeri gy'ayogera naawe okukulabula y'engeri yokka okukulabulamu okitegedde taata ekirooto era oba ovudde mu nsi y'omubiri ng'ogeze mu nsi y'omwoyo naye waliwo kye bayita okwolesebwa si kwa buli omu si kwa bonna kwa batono yes ate waliwo n'aboolesebwa extremely nga basukkako ku bannaabwe ng'asobola okulaba ekintu okugeza olunaku lumu nali nsaba n'omukyala ali ku ssimu alina ekintu kimukozesa ekiro tuli mu kunyumya bwe tusaba ngamba kikola bwe kino kyajja bwe kiti kyatandikayo kiti mba ndi awo mu ssimu mwennyini okwolesebwa ne kujja ne connectinga ngenda okulaba omusota nga gumubadde mu kiwato agenda okumbuulira nga yagula obutiiti ku muntu omu okuva olwo ekimukozesa bwe kyatandika abantu ebibakozesa taata misota nkoko bisaanyi mbwa mermaid nyakwogera ku musambu ogwo ogutula mu mazzi oguzaala ebyo ebikozesa abantu n'ensonga lwaki obufumbo bungi olwayo obumenyese byansi ya mwoyo nti waliwo factory mu nsi y'ennyanja ekola ebyana eby'omwoyo ebyegatta n'abantu oloota embizzi nga ebebase wakati obufumbo ne bufa era buli muntu yali afiiriddwa obufumbo aloota ebintu bwetyo emisota abantu balabamu mpisa empisa ekireeta empisa okukyankalana myoyo ekireeta empisa ekireeta obufumbo okufa myoyo kati ensonga ezimu tulabanga ennyangu okulaba nti kino Jeni agenza okulemwa James Jeni asusse obukyafu James tabyagala naye okimanyi ekyo ne tukimanya nti ye reason ebaleetedde okwawukana era population esinga ennaku zino eyawukana basajja kubaliga oba bakazi kukola ki kubaliga kati ate mu nsi y'omwoyo n'otulaga nti obufumbo busasise nnyo kati okimanyi taata nti omusujja gulina amatu guwulira era ondese omutwe oguluma ebirwadde byonna birina amatu biwulira ebirwadde byonna birina amatu kyova olaba covid bwe yajja saagala obuze bantu bali taata covid bwe yajja Katonda affe ng'ate atulaga nti musota abantu bagamba twegemese ekituufu naye ng'atulaga nti waliwo omusota 666 mumwe abalaba musota covid-19 esebo lumima mawugwe musota ennyonnyolamu ekyo nga tufundikira musota gutya era n'ebirwadde ebisinga obunene okusinga covid bijja kujja naye nga misota babipangira mu nsi yomwe kyolina omumanya nti ensi eno efugibwa obubondo bw'abantu bwe bayita secret societies
kibaita secret societies jeziri no one Uganda bwe bali bakanywa musaayi aba lowooza nti bo be bategeerera ensi be bateekateeka n'obubenje obubenje bwe tulaba ennaku zino buteeketeeke bapanga bupange be batta brakes z'amamotoka tolabayo omusajja n'agamba akabenje kabaddewo nga driver abuze ne mumunoonya driver ng'agenze nga gwabadde musambwa gwabadde gubavuga mu taxi emyaka gyonna global zigwanga basi wano zigwanga ziba nteeketeeke ziteekebwateekebwa mu nsi ya Mwoyo taata obubenje kubanga sitaani ye ekimubeezaawo musaayi bino ebintu babitulaze tubibagambe bane tubitegeere nti ensi y'Omwoyo yeefuga ensi buli driver atasangiddwa mu mmotoka ekoza akabenje gwali musambwa si zonna waliwo ababuukamu yes abamu badduka ne bamala ne babakwata naye abamu ate essaawa zino nnaku zino ze tulimu abantu bangi nagambye nti bw'oyingira ekivulu osobola oyingira ekivulu n'otandika okuzina n'omukyala ng'olowooza mukazi nga musambwa kubanga sitaani kati atuuse ku level etambula mu bantu ajjawo omubiri because giri myoyo alina obusobozi obukola ekintu kyonna ajjawo ekyetaano ekiyingira VIP erugogo ng'okimanyi nti abantu abasinga abantu abamu abavuga emmotoka beweegombesa balina secret society ze bali under bamu balina n'obusenga obutaggulwa oba mubiwulira mulowooza byakusaaga zenna omwana emukono eyo omusajja yamusibisa enviiri omulambo nga gwe yeebakako naye nga buli weyegatta nagwo nga gwongera kumuwa ssente goloza zigujjawa waliwo omusajja omu yafa yali w'amaanyi wano mu ggwanga naye nga gundi ye byakundeetera ebizibu yali w'amaanyi naye nga ssente ezifuluma zonna tukireke fano tukolera bantu kale mu Mwoyo temukolera bantu kati kankubuulire ky'olina okumanya nti sitaani alina obusobozi obutwala towulira nti amayembe gabbye sente zagundi goloza zigayisaawa waliwo omwami yayina neighbor ng'ayina emmese nga zibba ssente naye nga neighbor ye yayina emmese yes nga ayogera nazo mugende mundeetereyo kati obwetaano butaano ezo emmese nzaagala waba yazitunda nyamba ngula bbeeyi sigula layisi kankubulireko mwe abalanga ab'emizimu na biki nani nabyeko oba waleetaani kitegeeza bulijjo bye bakugamba obadde tobiwulira amazima ga Katonda bagamba nti ebyo banze ensi y'Omwoyo eri real ebyaddala yaddala nantuma emmese nejje waloni nenonera ekyetaano amazima ga Katonda babikola nebikula waleti yaloni ekiro nejiyamu nekwata ne waleti yonna negenda balina obusobozi ani atunda emmese ensi y'Omwoyo yakula nina omwana omuwala yabadde asevinganga ssente mu gundi nga eri metallic safe yagenza ogibikkulamu ng'erimu nnusu 10 naye nga yali ayinamu akakadde kamu emitwalo ameka 3 teri kufulu talina boyfriend talina wali kati oyo katumutaasize wano n'abalala abalinga ye abo tubawe eddagala kijja kitya mu mafere mwenfune emboozi kati kankubuulireko akawe katumutaase mu nsi etali ya Mwoyo ey'okuusigwa omwana mutaasize mu nsi y'Omwoyo waliwo abantu ng'asobola okubba ssente wulira ssente kati atisi bino ebyeno wandibadde tobitegeera nnyo ebyaffe era sibitegeererako kino wandibadde okitegeera nti waliwo abantu mu nsi eno nga bakozesa emizimu ng'asobola okukola ekintu kyonna mwe mulowooza nti sitaani munafu sitaani talina maanyi ebya siriyasi sitaani maanyi gaalina kati sitaani ye gyali mafuta gaalina kati naye kati oli ye nze mbadde njagadde mmuyambe tojja mmuyamba kubanga kiri spiritual mu spiritual wise tukkirize naye ne ku nsi waliwo solution ne ku nsi waliyo solution tubireke tudde ku gundi tukomyewo wali tufundikire tukomyewo wali so abantu batandika okusevinga sebo enjalijja kale nga tumaliriza biki byotukubira tooki byewalabye mu maaso
ebyo byembagambye otugambye enjala ejja otugambye akawuka akagenda okulya ebimera emmere yaffe katandikira Masaka kajja totuwadde date na mwaka otugambye mwetegeke otugambye mulimu omukulembeze addamu bitukubiremu highlight nabagambye already babitegedde otugambye mu East Africa mulimu president agenda okugwa sikugwa kwe kufa mu East Africa mu Africa yonna kale kitadde ne mu Africa yonna oyagala kudeetera bizibu naye abantu gwanga kolera abantu nenga ebyaddala abantu batereze enkolagana yaabwe ne Katonda obugambo bwe busembayo nga tufundikira bade mbaagala nnyo ne sibaagala ku level Katonda gy'abaagalamu tovola bataddewo abaami bano bamwami Victor omunaffe okulaba nga tujja twogere gye muli kulaba nga tukyusa amakubo gaffe bagambye enjala ejja tulime bw'oba olina ettaka lima kasooli lima emmere yesobola okulwalwawo ekiseera kigenda tutuuka nga sente tetukyazikwata mu ngalo nga tukozesa digital money kigenda kutuuka tuuke 666 yo yatandise okukola mbeegayidde tutambule nga bwe tulina otutambula enkolaganayo ne Mukama kikulu tutambulye mubulamu obw'obutukuvu singa byonna kulokoka taata waliwo kaliko ngambye oti osobola okuwulira omuntu ng'awunya amagombe tunyumye ebyo tumalirize oyagala kwonoona show yaffe kale ndowooza tujja kweyongeza nedda katukole tuti mumpe ebibuuzo byammwe nkomewo naawe ng'odda oyanukula bibuuzo olaba n'oli naawe kenyini ogenda kudda ewaka olowooze njagala nnyo ebibuuzo abantu batubuuze tudde nga twanukula ebibuuzo byabwe n'ensi y'omwoyo byeri beekulaze yesewo kale giwe ka like video kigiyambeko okubanga kitambuza information ye netuuke ku misinde gy'amaanyi kwoyo yenna abayagala okulaba video n'okugikola ki n'okugiwuliriza mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu then bw'omala okusubscribinga mulina channel yakanisa abasobola streaminga abantu bawe platform weeri wano tusaba bannaye mu subscribing ku YouTube channel yaffe bagiyita batya Arise Church International Ministries Uganda subscribing kama nakuwa omukisa okay tweyanziza nnyo tweyanzeege tusinkane mu updates endala nyingi zikyajja mweraba Hudhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza zangu liye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedo funa musajja omulungi amufuna sange ba ku namba 07528871515